Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mu government ya NRM okukaaba. It is a national cake. Buli omu gyaloza oba gyaliako. Buli omu gyajja okugabanako. Asasula abantu nnyo banvume ba bloggers banteekeko simanya Namyalo malaya naye ngenda kuleetera akatambi nga webaka no wasiye mwayi mu bufunze kino se kiri bakyattaka mpawa atali kyambala. The situation indeed you want me to talk facts or to lie? Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbaniriza konate abalabi baffe abalungi abatugoberera nga muyita ku Beyond the newsroom then kwoteka Next Edition TV oba MC Mayor Live yonna nojoboyise oba osobola okubeera nga otufuna butelevu nnyo nnyini ddala. Njagala okubeera nno nga nkutegeeza nti wetutuukidde wano olunaku olwaleero nga ebya NRM buli kadde byeyongera okubeera nga birandaga bifuuse namulanda nga mabeere gambwa anti wetugenza okujjira nga musajja mukulu Gino Eli Kayanja nga yavuddeyo n'akuma omuliro mungi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lwa mwannyina Aisha Mayanja okubeera nga Aisha Kayanja yes nga bamuwangudde akalulu ye n'agamba baakabbye ate era mu mbeera y'emu twalabyeko Hajjat Namyalo olunaku lw'eggulo nkugambye ng'akuma ogutaaka ng'agamba babbye akalulu wabaddewo obuvuyo bungi mu kalulu ka NRM then kwoteeka ne Prime Minister w'eggwanga lino Uganda Robina Nabbanja Musafiri bagenze mu maaso n'okubanga bamuwa oluyi buli omu yakiwandiise lulwe oluyi ekikonde bamusindise byabadde bitya so byonna tugenda kubeera nga tubyogerako atera nga tutambuza ensonga nga bwezigenda maaso n'okutambula. Meya nsanso okulaba nate olwaleero. Okay, abatulaba ku mukutu gwaffe gwa Beyond the newsroom n'omukutu gwaffe gwa MC Mayor Live. Mbebazizaako ennyo bali kutwagala kusubscribinga na kusharinga. Akanyiriro kano it is because mutu wa views ate oba oliawo n'Omumerika. Aba Mumerika? Naye n'asanyuka n'agamba nti owaayi kamba weyo kasente so tubebaza byansusso lunaku lwa kutaano luno bwe kiri lunaku lwa kutaano Friday yes lunaku sirubi tuyingira weekend bintu bingi nnyo ndowooza tugiyita weekly round up nga bibadde ndowooza mu wiiki yonna naye ndowooza ekisinga okuba ekikulu kalulu ka NRM nga bwe kabadde keefuze wiiki namba mwe tulabidde eyaliko eyakulirako ekikwekweto Wembley ekyo ekyamalawo nga bagamba obubbi bw'emmundu mu Kampala era akulira wealth creation ndowooza bwe kiri wealth creation Eli Kayanja era omusajja oyo munnansiko aludde omu ku baleeta gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza ng'ali mu kukaaba olwa muganda we eyakubiddwa akalulu newankubadde ye yakitadde kuba nti baamubbye efujja eri amukoleddwako byonna Eli Kayanja mu kwogera kwe in fact yatulaze n'obusungu bungi n'atuuka n'okwogera ndowooza bye yali yasirikira mwe yategeereza nti bagezaako okwagala okumutta bamuteza obutwa n'atulaga enkovu n'atulaga amasasi gonna ge yabuuka byonna but I think nti nakugamba ze mu gavumenti yaffe eno ebyo si mawulire tekyewuunyisa omanyi ante nyina kyentera okugamba nti mu gavumenti ya NRM okukaaba it is a national cake. Buli omu gyaloza oba gyaliako buli omu gyajja okugabanako okukaaba mu gavumenti ya NRM nkitwala okuba nti era kanyongere nkinnyonnyole nti kyetaago tosobola kukyewala okukaaba mu gavumenti ya NRM kyetaago kyotasobola kwewala newankubadde ogikoledde newankubadde togikoledde era gwa kulowoozesa nti olwaleero okuyisibwa obubi mu ggwanga lyaffe lino nti olina kubanga
towagira government ya NRM oba olimba kubanga bwe kibanga olwaliro General eri Kayanja atuuka okubanga akaaba naye nga akoowoola babaavu ng'ate eno omuntu wa bulijjo ye gwalinamu essuubi wamulaba wano ku nnyanja ng'ataddeko akatimba abantu nga bali mu kukaaba nga buli muntu yenna gwalina okuddukirako oba ntegerekese bulungi so olwaleero bwe kibanga olwaliro omusajja mukulu naye kaakati yeekubira nduulu eri abalala kitegeeza kiba beyond omuntu ali ku ddala lya Geno onfuna bulungi kyenalabye mu byonna akalulu ka NRM tukkirize oba oyagala oba toyagala kabaddemu emivuyo era nalabye mu comment section omu n'agamba nti naye bano tunaabasobola olaba bo bennyini basobola okwebba olwo ate kali akaawamu ke twandise General election nti bo bennyini bebbye ne batuuka n'okwetta ne batuuka n'okwesiba ate olwo akaawamu kyenakugambyeko nega nti kati munnayuganda olina okumanya gwaeteekateeka okuyingira akalulu tikana akalulu k'oyingiramu sike kali aka bulijjo tikana akalulu k'ogenda okuyingiramu ku mulundi guno abakalimu olwedde abali mu bifo babyetaaga n'okusinga gwajja era balinga abatafugangako twali wano juzi nontegeeza twali ku kamera twali wano nwan noŋŋamba ekigenda okuva essembabula eyo kigenda kuba kirala essaayo olwaleero Namugga abadde ku radio n'ategeeza nti drone zaalumbye ne zikuba abaana emateeta awo ne zibakuba abamu ne babatwala abamu babasanze n'amayumba gaabwe be badde basanze nga balina akakiiko kaabwe bategeseeyo mupiira kakiiko ka mupiira ne babakuba na buli kimu ne bakyonoona nina ebifo byentunuulidde kwanza eriwe Ssembabule Namugga okujjayo akalulu ku mulundi guno okudda mu parliament zigenda kubeera ssaala nnyingi nnyo 1 bwe kubira tochi mu kalulu k'Emawogola South Namugga waali Dezi Byuma olwaleero alina fulaga ya NRM yakavuganya awantu awo kumpi emirundi eki ng'agwa abamuleeta bo tebannakoowa bakulaga nti Dezi Byuma by all means olina okufuga wano mu kalumyufu ka NRM percentage indicators before akalulu zaali ziraga nti Kironde Yasin yali waggulu wa Dezi Byuma byakyuka bukyusi nga bwe walabye ebyemubende nga buli muntu yenna alowooza Kisanja twatuse essaawa nga 11 nga buli muntu yenna alaba Kisanja yaliidize tugenza okkeera ku makya nga awangudde mulala nnyo obululu bwagenza okujja ng'ebintu biralamuko so Dezi Byuma olwaleero abasajja ze kyentidde kiri kimu nti abamuleeta bakukakasa olina okukulembera oba oyagala oba toyagala Dezi Byuma bamuleeta aliko forces emabegezi because kankubulire bannayuganda bakoowa mangu tosobanga akavuganya 3 times ng'ogwa n'osigala ng'era okyadda kiregeeza akuli emabega yakusuubiza either endagaano gye mwakola mwakkaanya nti obaddi alina okuteeka mu parliament kati kitegeeza Namugga olina okubeera ng'oli well organized technically well established okukonvinsinga both sides ku side y'abantu ne ku side y'obuyinza there is two omanyi ebyobufuzi nakugamba ekibikola si kuba nti bantu bebokka wokye tuyita obuyinza mwe muva security obuyinza mwe muva ne ssente kato kituufu so kubanga olina abantu naye nga toyina buyinza nga toyina security toyina ssente nga toyina buyinza bukomandinga kyova abantu obuyinza busobola okulagira ono abeere ono tabeera newankubadde ng'abantu basazeewo kati kana akalu ketugendamu ak'omulundi guno njagala mukantebene kano mukawulire bulungi ti akalu ketugendamu ak'omulundi guno ka buyinza si ka abantu wangi kankakuddiremu akalu ketugendamu okusa ku kyetulabe mu kamyufu ka NRM tetugenda mu kalulu k'amaanyi g'abantu as such percentage esinga egenda kuba yeesigamiziddwa ku buyinza ani ayina obuyinza ani akuba essimu n'agamba oyo mulangirire era tugenda mu kalulu ke tuyita abaavu tugenda mu kalulu ke tuyita ak'amajjo okwetaba mu kalulu direct olwa influence gy'olina ku sayidi eyo olunaku lwajjo nadde njogera n'omu ku yeesimbye okuba bakaabe Namutumba eyo district n'antegeeza nti baali bakyabala kalulu ka mukyala omubaka owa district olize yava returning officer n'alangirira nti gundi yawangudde constituency eno gundi yawangudde eno ne gundi yawangudde eri nga tebakutte ku DRA forms kankugambe ebigambo bino
President Museveni yakangudde ku ddoboozi, Tango Doi nakangula ku ddoboozi, bonna bakangudde ku ddoboozi. Naye wano mu Uganda oli tekimuyigula ttama, okeera ku makya n'alangira, kubanga okulangirira kulala n'okusiba mugende mu kkooti muwoze birala. Kati banagalimira okategeera tikyangu nnyo ekyokubanga weemuli alangirira n'alangirira omulala ng'akimanyi nti byalangidde biki bikyamu, ye n'abatane bagenda ne bamusiba then ne mugenda mu kkooti. Ono yaba amaze omwashuwalinga kanakalukangaye baliturning officers n'abala bonna abalangirira obululu kye mulina okutegeera mutwale ng'omuntu omutujje yetulisizaako bomu nti bakugambye gwe tofaayo weesibeeko bomu nangirira gwe kutuka fiira mu kisaawe ky'omupiira famire egenda kusigala bulungi n'abaana bo bajja kusigala bulungi n'akasente kaakano leka ngo bagulidde kati gwe weesibeeko bomu. So bano abalangirira akalu b'omulundi guno agenda kubanga eyeesibyeko bomu nti gwe tofaayo wadde olaba oli yawangudde naye langirira ono ebiddirira ffe tubivunaanyizibwako. Don't care gwe ne banaakusiba tuyina buli kimu ekyetaagisa okujja mu kkomera. Oyogedde ensonga omusajja yaŋŋambye nti we bapetitioninze ku Mande yes ne batowa order yes eyalangirira akwatibwe yes era we ba orderlinze bwe bamukutta okumukwata yes era tebannafuna kikola ki okategedde nti yoli bamukutte babakutte ab'enjawulo bangi babakutte mu bitundu eby'enjawulo naye oli yaba asigadde akoze eki walabye Ssekikubo erw'emiyaga yabadde Tango Doi wamulabye ne batuuka n'omukambuwalira amagamba gwe shut up geno nindira wali watosobola kunninda bireke bw'osalawo bitwala mawulire gena mawulire gakuyambe todda wange kugambye nindirako wali ng'omusajja mukambwe ge nindirako wali gwe kama mbaya ni mbaya nagezo kwa Ssekikubo yabadde tolaba nti yetenda okubeera owakami nagezo kwa inanga akankenye bwati kubanga Ssekikubo kati yategedde gavumenti kijabadde akoleramu gyabadde awangaliramu nti tebiriiko nti nze ndyani naawe bukeera ku makya ng'effujjo lye bakoze ku balala bonna ng'osirise lisobola okutandinga against you nga tokyalina weekubira nduulu mu bufunze kino Ssekiriba kyattaka mpawa atali kyambala sawa yonna okyambala okategedde teri agenda teri atagenda kuloza ku bukambwe buno mukalulu kano kyenjagala okutegeeza tugenda kulaba independent bangi tugenda kulaba abasala eddiiro bangi kyokka tugenda kulaba ebiwayi bya NRM nga tebiwagira abafulaga beyalazi baabwe byo bingi tugenda nabyo kubiraba nga kiri mu kalulu naye nga kikugamba sigenda kuwagira ng'oluusi gwolina fulaga bagaana okuwagira lwaki nti wabanyiiza tebakufiiringa from the beginning up to now bagamba ne mukalulu kawamu atisa okuwagira owa Nuupu okategedde bulungi kirwakiri tuwagira opposition mu kalulu kano mwe tulaga akalulu ke tugendamu atalina maanyi tolwanira nnyama kano ke tugendamu gwe bw'onodda ng'olowooza wooloolo nja kwekubira ndulu mu kkooti sooka obiveemu era munnabyafuzi yenna asuubira okuyingira mu kalulu kano active politics w'omwaka guno beera ku kino obwongo bumalire nnyo ku ngeri gy'oyinza okufunamu finishing engeri gy'owangulamu akalulu naye bw'oba osuubira nti ogenda kutujja otukaabirire woololo naffe abalonzi tuyinza okuba nga tetulina kye tugenda kukolawo ffe abalonzi what we can do kwe kwesikaasika ne twesikaasika ne tujja ne tukulonda but protection y'akalulu ne decision eri final oba gye twandise finishing abalonzi tuyinza okuba nga tetugenda kusalawo mu kalulu kano. I want to be frank with you guys. Bano abasajja balabika nga abagenda bategeera nga buli slogan gy'oleeta bo nga bagiteeka ate mu nkola bw'ogamba nti kanoonya okalonda okakuume kakati nabo bataddewo forces eziraga nti tolina busobozi bukakuuma tugenda kukalangirira kyenkugambye nti bakulaze abantu for a mobilization massive mobilization ey'abantu ffe nga ffe bagitukozeemu protest vote mutugenda kulonda mukalonde okakuuma okakole ki naye nakugamba mu mbeera yonna esoboka n'etasoboka wokye tuyita finishing omuntu osobola okwakitinga nga security mu kalulu naye tosobola kukola what exactly a security personnel does. You can't. Njagala tutambule bulungi nga tusoma wano tuli mu class tukola ki tusoma omuntu nga bwe batugambye tukuuma akalulu tugenda kukakuuma yes we can protect our vote but we can't do what exactly a well-trained and organized security personnel can do.
ntegerekese bulungi kitegeeza nti at the end of the day nga tumaze okuteekawo embeera yonna ekuuma akalulu kaffe we shall see those people abali well trained professional in that nga bakyesinga we abadde bakitinga nga ba security personnel mu kukuuma akalulu yensonga yino nti okukuba tiya gas asobola okugumbulula abantu 10,000 lwaki nti security personnel omwe alina akakebe ka tiya gas asobola okukakozesa okugumbulula abantu 10,000 we bali tegerekese bulungi awo professionalism wejjira nti wibambe tusobola okukola okuyiwawo omuntu gaba bannange ono waffe gwe tufiirako ono waffe gwe tugenda okulonda mbaka waffe gwe twagala but at the end of the day alina obuyinza ayinza okujja n'adisidinga nga talumiriddwa budde bwo bwomaze bukumi bwo bwotaddewo maanyi go gootaddemu sente zo zootaddemu ye najja n'akozesa kigambo kimu bwe tuyita obuyinza n'alangirira ye gwayagala ayitemu awo wetulaga awo wetwolekedde meya as in ka highlight kati nnyo njawulo ki gy'olaba mu masekkati g'akalulu ka 2021 ne 2026 ke tulagamu nti kiri ekyaliwo okay it was a very good question nkunjagadde nnyo enjawulo eri mu kalulu ka 2021 ng'ennaku z'omwezi 14 yali January wa 2021 n'akalulu kano ke tusuubira okgendamu enjawulo eri nti kali akalulu opposition ekibiina ekiri mu buyinza kyali tekigyetegekedde tekyasuubira nti opposition esobola okuactinga to that extent ofuna bulungi nti opposition bagitwala nga ekyokuzanyisa tebalowooza nti esobola okutwala paati ennene nga kye yakola ku mulundi guno ekyenjawulo ekiriwo nti bategedde amaanyi gaayo nti va ku luli bye balowooza nti byakusaga ku luno bagenda kubeera so much kwegamba bali ready NRM naye eri ready walabye President 7 kyali mukola olwaleero ali mu ziggetos ez'enjawulo batandise n'omwogeza waagwan ulipandemu wa system waagwan president olaba abavubuka bali mu kuboogeza bamwita Kazende boy waagwan babuzaako kimu kumukubyamu kifege ulipandemu waagwan Kazende boy olistede mwana kabongeko mwana Kazende mwana watu wadde wano obudo watu wadde wana amajja mwana tegatuse ajinusu mwana yageze mwana natulabisa mwana president nena asaloga baziba weeraawo nkulaga life ya president ku mulundi guno n'aba muri ku lusege bali mu kumuvugamu kati naye nti tutegedde nti opposition tuteka abavubuka but how can we bring them back to us entegerekese bulungi ashiro kati bino olulimi kati olulimi tulimu ashiro tajja lutegeera ntegerekese bulungi to bring in tutya back audience y'abavubuka chovola mantikana yakulaga atambula ne ba full figure atambula ne ba fake gaza atambula ne ba scorpion shaba atambula ne ba chameleon atambula ne ba gravity omutujju atambula ne ba lili puzzle hati buga matikati mwana kadage mwana kisegeera boba ine ekibinja kyo ine ekyabavubuka nga large population yes kakati bwe banga ye force gwe kusindi yes nze kanzije nzibeke ekiwayi kyenzije yes ate ninayo force ne yange ate nga n'ekintu kyakola President 7 temukinyoma temukitwala for granted tokitwala for granted waliwo abakyukira nze mbirabyeko 1000 bakutiikingira ku polling station oli ajja ne bando yes ngoli kulaid oli ajja ne box ne bando nakugamba nti owaayi nayibirira waliwo omuyitira gomala okutika ngonona wano kati government n'ekintu President 7 kyali mukola at the moment temukitwala for granted nife waffe mu balalo yes banji ukimanyi bw'obajja ku boda bakulindira wali ashilo wali nagas jangu nakutwala ne ku mukono nakwata ne bakutiikingira namala okutiikingira ne bakuwa ebbirizo nogenda ntegerekese bulungi so ekintu President 7 kyali mukola tokitwala for granted ate mu kiseera kino sente zaali mu kugaba etteeka liyinza obutamukwata kubanga akulaga ina n'akawayiro kazigabiramu tuli mu kulaakulanya bavubuka PDM simanya bikoze bitya lelelelele nakola ki kati
tosobola kitwala nti agulirira balonzi naye akikoze mu budde kati kyenkugamba tokitwala for granted kyali mukola the percentage abali mu kukyusibwa abavubuka olwaleero abali mu kuteekebwamu ekigambo luli President Museveni obadde omulaba ng'agenda mu bitundu nga bamaama okutandika ku myaka 35 45 nkaaga bataata nga be babeera ku nkuŋŋaana ze olwaleero yabaleseemu ka ati tikati nkuba gravity omutujju n'omuvubuka w'emyaka 18 najja okulaba gravity omutujju mu audience oba mu influence eyo waayisizaawo information yonna gye yandibadde yeetaaga okuyisaawo feri mu 2017 yatuleeteranga bakasalini kusaasira okategedde Baronard Mayinja kati akyusizaamu akweta bafiki Gaza atagetingira ddala gwe kyeweeta kadde batandise omubalira olaba kati yakwetera Namyalo Saabakunzi vibe ya Namyalo ogiraba kati abo bamobilize be kati bali ku internet okwo ebigambo bakwesa bingi n'okwevuma betwala speed vibe bakulaga nti bagala kufitinga mu bavubuka byonna kyenkugambye nti difference kibuzo kyombuliza enjawulo erika wakati w'akalulu akaluli n'akaluno nti ku mulundi guno ne NRM yeeteeseteese oba tukitwale nti NRM 2021 teyali temanyi spearhead opposition leader gwe bagamba nti yono oba leading opposition party nti targetinga yali tennamumanya nnyo as such kakati bamanyi nti bwe tukuba kuwono ku mutwe ne tukwata ne wali baba bawedde yali tennamumanya ate nga tennamanya n'amaanyi we gali ntegerekese bulungi yali tennamanya nga temanyi n'amaanyi we gakola ki we gali ntegerekese bulungi so kati mu mbeera efaananako bwetyo nti kati ne NRM nayo yeeteeseteese ku mulundi guno nti etegedde ti Bobi Wine amaanyi ogajjawa nti amaanyi gava wano nti woyina abayimbi okategedde nti oli public figure abantu bakuyayanirako tuleese tutya tubringinze tutya abantu awamu naffe ne bawuliriza the same information you're feeding to the society owantegerekese bulungi so kati President Museveni wakyali mu kukola kyekyo kyekugambye nti kati naye ali mu kweteekateeka ali mu final touches. Is opposition ready for the regime? Opposition. Yes. Ngayo. Yes. Netefutef ekimala okulaba ng'egumbulula n'okusiguukulula gavumenti eri mu buyinza. Opposition yo nga yeekoze ogwayo. Yo ekoze ogwayo. Massive mobilization. Nze ntunuuliranga nja kuwa ekyokulabirako. Ntunuulira NUP. Nti nga yo ekunza abantu. Era engombo yayo ya protest vote buli muntu yena asobola ginotisinga kivola waliwo abalese massive okulaba nga zako tapinga mukiriyo opposition naye ekoze oguki ogwayo naye ekibuuzo kiri nti tuddewo ku kiri tikana akaluke tugendamu sika ani ayina abantu akaluke tugenda bakayita ani ayina obuyinza ani ayina obuki obuyinza ke kaluke tugendamu. Waliwo ebigambo Honorable Ssemujju Nganda byayogedde olunaku olwaleero ng'agamba nti tetutunuulira kino ekyokulaba Nabbanja ng'akuba oluyinga ng'ekyokusaaga mbu naye ali mu buwambe n'agamba oyinza n'okulaba abasirikale abo abamu nabo nga kye bayitamu si kirungi nga naye ali mu buwambe nga wabula ayagala okubeera ng'avaayo ne beetaagisa okubaako ka sparking moment eyo egenda okubeera ng'ekyusa eggwanga meya ku ssuubi Munnayuganda ayagala enkyukakyuka ly'abadde ayina era ng'agamba nti tugenda mu 2026 oba oli ewe katagirya eyinza okuba nga y'ensibuko y'okuba nga tuyingira ensi ensuubize essuubi eryo likyaliddamu wakyaliwo akalaga nti oba oli awo wandibaawo ekikyuka essuubi lisobola okubeerawo weeriri era terinakola ki terinava kubanga saagala lowooza nti NRM goge mazima nti olwaleero nti eri mu kugula buganzi eri abantu tibongera okujaagala nnyo bagita graph engeri gyetambula eyambuka obekka tojja kulowooza nti eyambuka ate yambuka nnyo eri bwetyo mpolampola katono oba eri constant eri bwetyo naye ate emirundi percentage esinga ekkirira era saagala tulowoozese ekkirira bwenunulayo buli ababadde bagenze bwekomyawo biki kati kankuwa ekyokulabirako olwaleero General Kayanja byalimu essaawa zino nti NRM eri ku level ku status y'okuba nti kakati
oyo abadde abavuddeko ayinza obavaako then ne bakukomyawo kati bavudde mu kamyufu ka NRM ekiddawo kya kumobilizinga abantu kwongera kubakakanya mitima kyova abamba bawo bwa RDC Museveni azaakikozesanga nnyo ne babawo bwa RDC ne babakakanya ne babawo bwa minister abamu bwa advisor abamu ne babawo ministries abamu kwabo ne batuula mukeyo ne batuula mukeyo ekyo kyonna NRM ekikola kukakanya mitima na kubatereza oyogedde ku kintu kya retired General Eli bwe tutunuuliramu ebigambo byadde akozesa ebikaawu ebiraga obusungu n'ennaku ey'amaanyi mbi reflectinzemu wano ng'oyogera ne binzijukiza General Kasirye Gwanga. Yes. Bw'otunuuliramu embeera ya General Kasirye Gwanga we yatuukira okubeera ng'afa ku bigambo bye yali ayogera n'ebyono bw'obireflectinga awamu kiki osobola okufuna? Si yasoose ekyo nzikiriza nti n'abali munda mu gavumenti nakugambye nabo bakaaba eriyo abaliyo olwannaakola ntya sina kyakkola eriyo abantu kati kankubulire nga ne bw'onojja n'otukaabirira otya ng'abantu bajja sigala bagamba tolina kyotugamba mwe mwagikola ki mwe mwagireeta kati ng'olina kusirika busirisi kugambye si yeyekka watamala emirundi nadduli okategedde si yeyekka kale kayihula okategedde tinyefuza sejjusa okategedde bubanji okategedde abazze balaga obutali bonna bajeno tumuku nabona bakaliisoliiso wa gavumenti essaawa zino omukyalo ono ani Betty Kamya yakolako ng'ayogera ku nguzi akatamire kagenda vairo bibyo okategedde so nabo sigama nti bali bulungi azisaaki naye kino kituyamba ki akamyufu kaine katuyamba ki nawo bennyini okwekubamu nabo namwe kamwekubemu tutambudde emyaka mirambirira position yeyeekuba namwe kamwekubemu mukyawe tugenda kulaba bagenda okusala eddiiro babana bastinkasiimire babana bati bafiiriddwako tugenda kulaba sekikubo nga tebafiiriddwako tugenda kulaba nabeeno mubusoga bangi ojja balaba bangi okategedde so kino kijja kutuyambako okubanga nabo tukakasa nti nammwe bulijjo mukaaba so ekya Erika Yanja ekyamazima atandise naye okulaba ku bannayuganda bibadde ate kyeyagala okutegeeza tonekisaliranga nnyo muntu musango n'olemezaayo buli muntu mukitwandise struggle oba mukawefe okukyusa obuyinza oba mukuleta gavumenti empya gavuma mugyetaaze buli muntu yenna azze mu muwero kaminga tabaako time wajjidde buli wajjidde mu muwero kaminga kubanga ne President Museveni bayingira batono bajja bagattako mpola eriyo akugamba nti yegatta ku magye oluusi mu 86 mwennyini mwe bawambira era nenga tumutwala okubeera mu Nansiko nga ero yalaba amazima eriyo abaasala eddiiro bawulira nti Museveni awambye eriyo abaatusooka ne bamunyooma ne batandika musajja alabika w'amaanyi the same applies to Bobi Wine olwaleero eriyo abalowooza nti tasobola kuvuganya kutuukawo waali atajja naweza yadde yes waliwo ne yatugamba eno kebaddeyo weevu tajja tuusa 2 okategedde kati walabaga nti owaayo akasajja kakoze katya kakyaliwo akasajja kakyaliwo anyway mu bimu ku ebyo byotegezeza nti at least opposition yekoze ogwayo emobilizinze kubanga tulabyeko atanapu y'abavubuka ewera etabadde ewokka ate emabegako eri nti abantu twali tumanye okulonda ku abantu bakulu naye kati n'abavubuka balonda meya nga tuli ku buvuyo buno bwonna obwabaddewo saga eno eyabaddewo omukyalo ono we bamukoze eki mwe bamukubidde oluyi kino kiraga ki ekya honorable Prime Minister Nabbanja kubanga bw'otunuulira video eyo nga tevaayo eddoboozi eryo tino awo we waavudde entabwe ne bamuwa security kwekola ki kwe kumusikawo kinene ekya Prime Minister kitwoleka ki nti kaakati we kituuse mu NRM tekyali mukulu tekyalina gwe batya ekyo njagala nkubeerere w'amazima wangi tekyali gwe batya mu NRM
sirina sente siteba kyalina gwe batya nti muno bwaba president ane bwabane bwabani kabe president yennyini tiba kyali gwe bakola ki gwe batya kyova abankugambe ate nga kikula bukuzi okategedde kikula buki bukuzi kino kyane mukugamba nti president Museveni omulabye nga naye ali mu ghetto nga naye ayogera nga bwakoze eki abavubuka enjogera gye boogeramu naye kwegamba ku mulembe guno atasobola kujjamu nga toteekamu buutusi kuyingira wali ewatuyesa kugambye ne gavumenti yennyini ne president Museveni akimanyi nti kana akaluke tugendamu bakayita akuna muchezo akuna muchezo bakukyekisa kyayita hakuna muchezo kino kiri ate more deadly nti bakagendamu nga bamanyi nti abaffe kano ke tugendamu kufana kuona nagge tuli mu transition kano ke tulimu akalwa kaita tugenda mu transition mu transition kati tugendamu kitegeeza ayina okutegekera omutabani ayina okutegekera gwaleeta kubanga oyagala batuyagala president Museveni ayinza obutadda kisajja kijja kati wano waayina okulagira buli kimu kyonna okuleka omutabani ng'amulese mu makubo amatuufu wano wetuli yes atandise otulaga ekkubo yes era gwe bona olowooza nti kino ekitala kyakwemoleramu omutabani naye alina force eyiye kubanga agala taata akole ki ne taata naye akugamba wano wesiva oba oyagala oba toyagala wano nange wesikola ki wesiva bwe wano wetulaga tekaluke tugendamu ak'omulundi guno wetuli kati yes mpaawo atalikaaba buli muntu yenna agenda kufeesa oba olyani ogenda kufeesa oba ogiwagira oba togiwagira ogenda kufeesa you like it or no seruka mama yute bwe bakwata kulirya mbo nze ate lyange olikutteko ng'ate bulijjo kati jano eri kayanja bakutte ku jjute lyo waliwulidde bakutte ku liryo naye nga wakuba abantu mbooko mu Wembule ku nyanja wano ku nyanja abantu aboku nyanja bakaaba bwe bakaaba n'okutuusa olunaku lwolwaleero mbu kati munange muganda wange bamubya akalolo yerelelelelele kati bakutte ku liryo owulira naawe bwe liruma bannayuganda badde bakaaba ebbanga lyonna nga bawoza bakubwa emiggo nga bawoza batulugunyizibwa bawoza babbibwa nga temwagala kuwulira leero bakukutteko tolina kisa abakukutteko bitunyumira nnyo ku luno nga nammwe bakutte kuba mmwe wano wetutuuse bakutte kubaabwe buli omu ajja gugabanako mugaati fera tugwetaaga buli omu ajja gugabanako nakugamba oba omuwagira oba tomuwagira fera tugula mu dduuka eri amafuta tugula fenna amafuta buli omu ajja kigabanako ate simu ba retired simanya nawummula pension mama meya sebo olinga kati atukangira ddala buli akolera gavumenti eno teri atajja kigabanako byona tujja byoga buli mwajja kigabanako ze nkubuulira nga tukyali mu process eno nga tuyingira buyingizi bwe tuti campaign Uganda kiki abasuubira mbok sas kunyama mbok sas kunyama mbok sas kunyama gwatasobole kaluluka omulundi guno beera wakatuula bigoberere ku TV na ku radio naye bw'onooleta akamantaaloko olwaye oyinza okubanga abeewammwe basemba okukulaba taata bw'atyo bwe yayingira amagye n'ayingiza omutabani n'omutabani yayingiza omutabani bakulaga ekyo bakulaga nti kaakati tukyaliwo NRM pulaani yaayo tekoma ku muhoozi tekoma ku Museveni bakyalinayo n'omuzzukulu kati gwe abadde alowooza nti eyinza okukoma ku taata wano we tudda kati tugeze ne ku muzzukulu Semujju Ansoseza agambye bw'ati mutaani wange ayingidde amagye bamuwandiikiddewa naye yennyini mutaani wa Museveni amagye agayingira ku bukyama Parliament bweyogerako yali agulawo nekere lukyamuzi Parliament yali ya mukaaga nali ndi Makerere nga nsoma 98 Museveni naga omwana wange mumve okosi wa amagye weerodiyo kati weerodiyo yakulira amagye simanyi baba weerodiyo balina ranka n'okumuwa ranka eya owa meje Gaddafi yagimuwa mu bukyamu Gaddafi UPDF tulinamu commissions and promotions boys era mu ntandiko wabeerango gye bayitanga general administrative order GAO
nga buli ku fayiro ya musirikale general administrative order yennyonnyola biro basalawo nga kye basinziddeko okuwala okugenda akantu ako kawuli yagamba nti n'ennyingira gye bayingizaamu abaana baabwe kati zengeri gye siri w'amagye sobola kutandika kujja kulaga nakumanya oba ntuufu oba si ntuufu kubanga buli ayingira mu magye simanya waayingiridde simanya waayingiridde kati saagala nnyo neegeziwaze ate okutandika okulowooza okujajinga mbu amagye agayingiridde mu bubi mu bukyamu obbi baffe bayingidde nere tumanyi omu bwagaana agayingirira Masindo nagaana agayingirira Mubendo nagaana agayingirirawa nengenda kati so ebyo saagala bigenda mu nyazisaaki but kyemanyi nti batugambye ali mu magye ate teyagayingidde bagenza omuntu agolwedde ng'ali ku ddala lyaki lya asokerwako gundi ani ng'ovudde ku kulutu waliwo n'addako yes ekitege nti sigamba nti amagye takoze eki nti abadde agayingira buyingizi batulaze ng'olwedde yakola ki balina batandise namukuza era ne taata bw'atyo bwe yakula mangu kati wuyo yagakulira yes anyway meya ekigambo kimu 2-3 nsaba mukama katonda abankuumire mwe bali kwagala MC Meya live mwe bali kwagala beyond the newsroom gye mikutu tubeegayiride bataata ne bamaama bambi musubscribe nga ate musharinge mutwambuze obubaka bwaffe muno mutegeeze n'emikwano gyaffe abalala nti guno gwe mukutu gwe balina okuba nga bafunira amawulire ne analysis ali well researched ate nga alimu information gyeweetaaga okumanya okay byonna MC Meya bibagambye njagala bagaliza ekyo ekisingayo olunaku lwa Friday nakusomwezi 25 tujjukira era nga tweyongera okubeera nga tubajjukiza mwenna nti okwagala ensi yo tebakikukaka ate kyabuwaze munnange kuba kyabutonde okwagala ensi yo n'eggwanga lyo gwenno ovunaanyizibwa 10 ku kinnaakyo ku buli kimu ekitambula mu ggwanga lyo era munnange eyasirika n'eyayogera bonna bwe baatuuka bamaliriza bagenzi wamu Meya yagambye nti sekiriba kyattaka mpawo n'omu atalikola ki atalikyambala Beyond the newsroom, where untold story is revealed.